Raimuza abwengazi wedewo ulira abanjodde bigere ttaka bali mazzeewo zange basaze zijjudde mbasawo zebasala zensula enkya n'ennyingi zaawo bagezezaako nnyo okunsaanyawo omusawo yabaawo wiiki 2 mu nga siriiwo wiiki 2 olwayite waka ne beeyisaawo awo obuzibu bwava ku nduulu obuzibu bwava ku nduulu kalamu obuzibu bwaki awo kalamu deyaligeza babomanyedaba ebyenjigiriza byali bitono nnyo kama ng'asomye ekyokusatu abeera amala sebbi yakuzibwamu empisa nga bamwaka nga muto naye nga mugezi nnyo kamala ebiseera ebyo abazungu mu ggwanga bwe bajjira ku lw'amagezi g'abazungu bamwagala butereevu yasindikibwe bulaayo okubangulwa yasoma busawo ndwadde zivumula akaseera katuuka abalina omutikkira bwatyo yalina okudda yamba abantu gye bamuzaala jjukira ye yali asoose okusomera emitala enkuyanja y'abantu ku makubo emulindirira sebbi yatuukira mu masanyu na mizira reality sensible rapper. Ako kamala. Tetukwanza tucheko. Mune ngamba. Nduru yavawa. Mala pachi. Yao aliotudde. Obuzibu bwava ku ndulu. Okay, fine. Abali kuchena mu Sava Kasiri Sesatu, abali kuchena mu Bidia Kasiri Semu, abali ku www.simba.uk chimanyi na mwera. Mu bitegero olwokuna n'olwokutaano twalekerawo bibagamba. Yes, mu bitegera. Tulina wakabi eno. Victor Kamenyo. Abuuza balapa kyekibaddewo. Kala musoko. Sobola kubirako akazati kapya. Ateyo bade tulina bulijjo tubadde tujambala weebale ebintu abimaliriza nese yayambadde nga tempio nwagira tekwatagana n'empunesaati waggula be baagoba mu kirombe bazofuna golo baamugoba mu kirombe abaana babbi obulango bwa leedi Victor storage goya tentemo sebo wane urugumere ologoma isinga ologoma isinga emwe bamukote levawa leva mengo kulubiri basajja Chichi Kamenyo ndi bulungi oli sade ndikiriya nyonyonyo fresh anke otalo gamba nti gwe yatentengo kola ki yafa nagisuna nefa bubi nefa soko buze kubawuliza lobo yo abawuliza lobo gola Simba amanya ne doboze bampita Victor Kamenyo yatentenga nsune okuva basitine embozi nyingi zetugenda okuwayamu kubanga amazima ga Katonda ebikubuzibwa tebisobola kugwayo nenga bingi betugenda okubanga tuwayamu lero Victor Kamenyo yani ekyo kibuzo tusubiza gana kukikubuza Victor Kamenyo rapper Victor Kamenyo muzadde Victor Kamenyo muyimbi Victor Kamenyo bingi akiririza mu Katonda bakuwulidde ku nneni batandise okuwa emirimu okay Victor Kamenyo breakthrough oluyimba lwe olwasuuka bannayuganda ne bagaa nti kati oyo ye Kamenyo lwaliwo omwaka ki Victor Kamenyo oluyimba lwange olwasooka lwaliwo 2012 nga gwakaawo 2012 wajja naani awo bani be wajja nawo mu biseera mujiji gwajjiramu Yangamulo King Saya yaliko before yaliwoko Majira mu Yangamulo ne mujiramu Lesem Nera gogo mulembe naku yayitawo bana bakona wakati wango jikirako Yangamulo nzijukira ne Yangamulo yaliko nani omulala wo ubera bidem Yangamulo ina kiyimba kye babi kitamuli naku zenjagala ndazita duita again kirungi nzo kubagowa yanaenga nzijukira nze yajja tema nokulonja 2012 gwavamo omuntu omu 2012 mwavamu nze twakwalulira mwogo omwaka akayimba
akayimba nasoka nenzije nenkuba akayimba bali bakayita agawalagana mpola nga nkyali mu haso zange ne bagamba tewazaayo mata eri mu family family kati nenzija nesina malala ngeri onzirusaayo mangu family kye eri agawalagana sigitegedde agawalagana mu nkola akayimba wagira no kajira oti no kaza mu abani we family yali yagalayo kumata family nange nali netetenkanya yalina okundika okay malala neno n'abasiba abaana nga bakatandika balina ennaku no ekikyamu tekina kufuuka kituufu enkofiira embanji kyusiza emabega n'ennyuma etegeeza nti nina jambalira mabega ekituufu kitegeeza mutwe gwayo gwina kubeera mu maaso n'emabega nyumira si kirungi omuntu kujja nakola oluyimba lw'omuntu nga tafunye rights ensobi zetwakola tetulina zisigalako wabula tulina wayitirawo nze nayitawo mugenzi kye yaluyimbo abaali bamuyita balijidde okuva olwo nogamba nti kantandikire ddala ebya siriyasi entandika okukuba endongo sadida ey'amaanyi eyo n'okuba malala enkuba malala naye nga togalina balokiiko amalala tewali kamenyo tolina malala gwe amalala tewali muganda wange nozaako olukiiko nenzizaako olukiiko baba nyingi sijja tukubye baveeko olutalo tukubye tunyumirwa tukubye bannaye tukubye enduulu tukubye lagako tukubye abantu ne balowooza agenda kufa liyimba naye waliwo bisaasanyiza mangu waliwo bigabi anti olaba naye byaliwo byewaliogaba ebiseera naye kavidiyo yakakola mukyamu yatulaga omuzimu gwo ng'ate tolinafa mwana omanyiye eyo creativity najagala naye ate nenyigamu nabamuse tulina ebiseera ebisinga okulowooza mu maaso kati nze kati oluyimba lwe nayimba abantu abasinga baali tebaluwa myaka gyange kuba naluyimba n'emyaka 21 naye nga lulina kuyimbibwa musajja wakadongo kamu eyo nga oba omwagala nnyo kadongo n'olwo oluyimba balikola ki nolwetusoosera agaliwagana omusajja oba kati ani amukugamba nti yaliyo oluyimba olwo agawalagana nawuliriza meseji yalwo nendutegeera nga so naye nga ye meseji yali agamba ti agawalagana mu itwaza dwalimu kati nenjagala okululeeta mu meseji nga naye ndaga ensi nti agawalagana gali mu kuwalagana tulina tuterezeza tutyabwa ensi yaffe yambabulire biri mu nsi generally gali abantu tebakutwala ng'omuyimbi wa kadongo kamwati kubanga bovaayo noŋŋamba nti wawuliriza nnyo obubaka kadongo kamu omunyumirwa kuzimu style endala eza music omunyumirwa mwagala nnyo nze nali njagala nnyo omugenzi Paulo Cafe kitegeeza oyagala nnyo style eyo life sijoyimba naye njagala nnyo message yayo bayimba ne bajjayo obubaka omuntu notegeera noga era ogenda okwekanga buli abayimbi bonna bayina obuyimba bwa kadongo kamu bwe baddamu abakabi nga bwolaba ndaba Bobi Wine nga bwe ndaba Bobi Wine n'addamu banaye Dipo Nazigala Segera that means nti alibera motivated ne kadongo kamu meaning style nungi ndabye nnyo Kenzo ku shows ezimu nga yimba kana kabasudde akaddamu ate n'akakuba bubi nnyo abantu ne bamusanyukira nnyo n'okusinga Segera n'okusinga endala z'abayimbi that means munungi yes the music waffe initial music yatutandika before even we started nga tetunava kadongo mukakala wetulanjagalira okububuuliza ekibuuzo ekyogamba nti Baxraga yajja naye yalikoko Baxraga yali kadongo kamu Baxraga yali style naye ngeva mu ngoma nganda banaye njagala abantu bamanye nti tetulina kudduka nnyo nature buwanga bwo baawo nature eba nature Katonda ine ngeri ffe gye yatutondamu nga yaffe nga tuli badduka sawa nature nga bwokera ku macha n'olaba kapa tiyo kapa
eva mu royal family yo kabaka kabaka tegenda kera kumache kugoberere kuki kabaka tegenda kera kumache ibake mu ntebe tegenda kera kumachambu bo ogenze kumisi ngomewe bogolesa nyeke senge kapa zali ziwulira kugenda ziwe betu ziliye nyama na mataga na ye mbwe ogenda laba embwanga ekugoberera cause ye servant nambayimbi baba mu bwe batyo mu style ne batoloka mu ne bagirete ne badden tengeza kukutegeza nti originality ya is no kusigalawo inokusigalawo so abantu tebawuliranga engome nganda ne baganda bijja bya kaseera buseera but originality we are from Uganda tuli banna Uganda bawulire ngala bira bwe tugende bwero yo ne balaba omuntu akoza amata mu chai baka we wa Uganda nodiro mugati no gukoza yes we have our what fetuyina Chafe chawano. Yes, and that is good. Cheche to making okuwera different. So anze mbadde banga lyo namvumirira teacher akera kumachana ku omwana ku lolimirwe. Ngayo. Okera kumachana okuba omwana ku lolimirwe. Abamwana ekigumba. Okera ngako kumachana oyiye yadde ekigambo ky'omuntu n'akya ekigambo mu lulimirwe. Nekiberawo ebbanga lyonna. Kyokka omwana omukuba mu lulimirwe. Aba bantu bakyayisizza abaana bafensi. Ali omwana wona asomeraho omwana kankubulireko abana bajja twegana maaso ngabala batu baswaza fe bazadde yes ate kyabaawo dda abana wobaleeta mu kibuga wano nga tata wava mu kyalo ajja ku vidi n'abeera nga ayagala kumwegaana okitegeera kiva no banaye olaba bana tuke kakala ng'alaba gwe kitaawe gw'omuswaza olulimi for limi lwetwogera ne Katonda n'atuulira kakalaamu omwana ng'ayagala balabe bamuzaala omwana aleeta omuwaka mu kaseera kati omuzadde yatategera munamba olulimi lwaffe lwetukera ku makya ne tuyogera ne tulusabira abantu tebalina kulusuula batyo yes banange ebintu ebyensi bireme tumalamu bannaye leka mbabulireko ekintu kimu ffe twesanga tuli mu nsi amazzi aga white gasangibwawo gegatuzaala tomanya na gavamu gati omusaayi okufa nga ffe tuvaawo kamenyo yasomera wa kasawo tutadde mu bawologenda ku byamazzi ng'oyagaze ebintu kamenyo wasomera ludawa nze nasoka nursery yange nagisomera ko primary school Kawala then primary nengenda ku Bwaise parent school nenkola second je namalira P7 then nengenda mu senior 1 nensomera ku St Henry's College nenga ku St Henry's College mu senior 2 nensomera ko Kampala je nasanga bachali bange ate Katonda atusanga ne pena ne tugwa mu kilasi emu buli na inspiring amune nasanga yo gravity nensanga yo nono Rickman bango Rickman yes bana Rickman era awuliriza baida bitu kamalira chali wangu ngamba koma mu August era kudamu kuno mwezi kutandikira kati ne mbasanga yo senior 4 tukuwa kwa ne gayi wangu omulala ali wakabi naye musajja mukulu bali bamuita Michael wajanzi bandi naye nga akube ngoma awo tubeerawo ne twakuba nnyo engoma ya General mukaga ogimalira wa mukaga yange then senior 5 ningendako ku Makerere College then mukaga nenjolekera ku Nsambya SS tulira mukaga olina yo gondi masomero 10 mu bulamu bwe bati abaana beddalu bazunga kati university twajigendako ba university ne tugenda e Makerere ku faculty of law tusoma emyaka jaffe wasoma mateeka emisamu wasoma mateeka kamenyo nasoma law yaman wajimala mwaka ki sajimala nakoma we nakoma naye nga ndaba kyenanonya ekifunye endulu ne kutabukako obuzibu ne bujja amalala ne gayingira mu business okusoma nali nonyayo bwenkanya olabanga obufunye novaayo nze mwana mpise mu mbeera nnyingi nnyo nga ensi sinyenkanya eri abantu abamu naddala bintu by'amateeka omwana omukyala bamusanzaawo bazze bamugyeeko ebintu bye babikoze batya oyagala atandikanga abayimbi abalala babiira teri abira
kuwulirako bulungi kati bwe gyosomedde walinawo kasente eyo byabanako katubireke tubirekere bali yali alumirirwa kyekyamutwala okusoma ku mateeka lwakuba nti kamenya bantu bangi abasibibwa naye nga basibibwa lwakuba tebamanyi Kamenyo music industry bakakasanze sirina Anthony nze ndi barista mulamba acho chinyonyole baba otuzi barista bebali wabo nalina kuisembalize naga yesomera nyanyaze yeye asoma bya nabe nasoma barista yafana natyo Anthony aba junior lawyer yeah barista aba professional